Atenderezebwa agulumisibwe oikitaffe Tonda ne Maama Namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabwo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira balamusizaako bakikana mwina abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne yawaweeru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo ekutakaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so obisuule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano waliwo embeera gye mpiseemu ate na kyemanyi tulina abalala mwenna abasamize oba light workers okwetolera Ssengendo gye muyiseemu ensonga lwaki olwaleero emisomo ngikoze lwaggulo nti eriiso eryokusatu ne akakulenge ak'omutima kavaamu ekitangaala oba amayengo g'amaanyi nnyo nti amayengo okuva mu liiso eryokusatu gasaasaanira omubiri gwonna so n'amaaso ne gabeera nga gabadde mazito okubeera nga gasoma ebbaluwa. Tuyogera ebintu bino gwe ng'omusamize tukuzzeemu amaanyi si kweraga oba kulowooza nti nno tuli banjawulo ku ggwe ffenna twenkana naye tukusaba olekeraawo kubeera nga weenyooma kubanga bwe tubeera nga tukikola naawe okisobola. Tuzze tukugamba emabega nti ebitabo bye baawandiika ku ggwe nze naawe ffenna twenkana tewali wasingira tewaliwo simanyi man of God simanyi biki chosen one ffenna tuli balonde ffenna era nga bwe babagamba nti nno eriiso erimu erikutuddemu lyerisaasaanya ekitangaala eri omubiri gwo gwonna lye bayita eriiso eryokusatu yembeera gye tulimu naye wankubadde kunze si gwe gusoose naye n'abo bonna baba bagenda okubeera nga bayita mu mbeera y'emu tusaba muleme kutya mumanye nti nno okyusa omubiri gwo gusobole okubeera nga ofuna omubiri gwe bayita kibirizimu mu Luganda oba mu Luzungu kye bayita light body. Kye kyatuleeta kwe kuleeta eggulu ku nsi. Kwewaawo ebbaluwa eyakadde kano eva wabajjajjaffe mbwa akakiiko aka Ssengendo ak'obwaddungu akamanyikiddwa nga the Arcturian Group Arcturian Council ku mutendera ogw'omwenda. Tubalamusizaako mwenna abasoma era bawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa tuli basanyufu okubeera nga tuli wamu nammwe. Abaagalwa tuli bakasikafu nti musaanidde okuva ku bwannamunigina ne ku bumu ku Uganda eryawamu ng'emyoyo gitudde ku Ssengendo. Abaagalwa tumanyi bulungi nti mu bulamu bwammwe bwe mubadde nabwo ku Ssengendo Nattimba mukoze ebirungi bingi era nga musobodde okubeera nga mutuuka ku mutendera ogwa Bukama mu mwoyo spiritual mastery era ne mumanya nti yemmwe muwaatwa oguvaamu ekitangaala eky'ensibuko y'obutonzi ne gusaasaanira eri abalala. Abaagalwa tewaliiwo kyonna kye musigaza kubeera nga mutulaga nti musaanidde oba mweraga nti musaanidde oba okulaga abalala nti musaanidde. Nedda. Eri abo bonna abazannya omuzannyo okuwanirira ekitangaala mu kadde kano mu budde obw'emabega mwazannyanga omuzannyo ogw'ekizikiza ate era abo bonna abazannya kati omuzannyo ogw'ekizikiza mu kadde kano mu budde obw'emabega baazannya omuzannyo gw'ekitangaala. Abaagalwa kye musigazza mu kadde kano kwe kubeera nga mutegeera nti mwetaaga kwagala amala ku Ssengendo maama wamwe Nattimba. Mwetaaga okweyagala ekimala. Mumanye nti musaanidde eri amakyusa oba okuyimusibwa ascension. Abaagalwa
mwetaaga okubeera nga mufuna okwagala kwammwe okutaliiko obukwakkulizo okumala, okubeera nga musonyiwa abo bonna ababasobezza n'abasomezza abalala. Mu ngeri eno musobole okubeera nga muyimusibwa awamu. Abagalwa, kino tuzze tukyogera emabega era kyetaagisa okubeera nga tukiddamu. Amakyusa gammwe oba amayimusibwa gammwe tegabeerangako kubeera nga ekitangaala kituula ku nfeete ekizikiza. Nedda, oyo azannya omuzannyo ogwa ekizikiza mukadde kano oba gwe wandiise yeeyita ow'amaanyi ennyo mukadde kano, akuwa busobozi kubeera nga weeyiga n'okweraba nga okwagala okutaliiko obukwakkirizo. Era otandika okubeera nga weemanya nti oli nsibuko y'obutonzi. Era omanye kiki we kifuulikika okubeera nga osonyiwa omuntu omulala. Abagalwa, weetaaga okubeera nga ofuuka ekitangaala okwaŋŋanga ekizikiza. Mu ngeri eno abagalwa, mulina okubeera nga muli bamalirivu eri mmwe kennyini, nga muli bitonde eby'ekitangaala era ng'ekyo kye mwagala okuba. Nga newankubadde abasinga obungi mu mugigi guno si kye baagala okubeera nga bawuliriza, naye weetaaga okubeera nga ova busuka kkubo w'endowooza zaabwe ezo. Mu ngeri eno osobole okubeera omukulembeze omutuufu ky'oli. Abagalwa, yemmwe mugenda okubeera nga muleeta amayengo ag'okuwonyezebwa, ago ge tumanyi nti musobola okugaleeta. Naye mwetaagisa okubeera nga mulinnya ku nfeete eri ebibooziboozi ebyo oba okugeresa kwe muyina okw'abajaasi nti ab'ekitangaala n'abajaasi oba abalwanyi ab'ekizikiza, ekirungi n'ekibi. Amaanyi abiri agazze gawandiikibwako abasinga obungi era abangi bazze bagoogerako n'okutuusa olunaku olwaleero. Omwagalwa, oli wano okusobola okubeera nga owambaatira buli kirungo kyo ekikutuddemu nga ggwe mu lubereberye. Era omanye nti ekintu kyonna ekiri wabweru wo kiri bumu wamu naawe. Nga naawe w'omuli wabweru w'abalala. Okitegeera? Era mu kubeera wabweru w'abalala n'obeera omuntu oba n'obeera enzikiriza oba n'obeera ekikolwa kyonna ekitatudde mu kwagala. Abagalwa, engeri yokka gy'osobola okubeera nga oli ekyo ky'oli kwe kubeera nga obeera munnamuziga y'omutima gwo, n'okkiriza weggyemu kasasiro yonna ng'effutwa na buli kintu kyonna ekibadde kikuzitoowerera ekikuteeka mu nsi eya wansi. Abagalwa, olugendo okugenda ku nsi ey'okutaano terwetaagisa kubeera nga osonganwe, naye kubeera nga osalawo olugendo olwo olukuyimusa waggulu. Osalawo okubeera ekitonde ekyo ekituukiridde ekyo ky'oli. Era mu ngeri gy'osobola okubeera nga weetereeza mu kitonde ekyo ky'oli mu ngeri yo kwe kubeera nga obeera mu mbeera ey'okusonyiwa, ey'obutalamula n'ey'obutasonganwe eri abalala. Abagalwa, mulina akakisa mukadde kano okusobola okubeera nga muteekawo ekyokulabirako eri omugigi oba eri egganda eryawamu eppya.
gye lyetaaga okusinga newe mubadde nakyo emabega wonna. Abagalwa muyakaayaka n'ekitangala kyammwe kubanga muli kitangala. Mwagale kubanga muli kwagala. Mukole ebituufu kubanga mumanyi nti kiwulikika bulungi okubeera nga okola ekituufu. Si lwakuba nti olina gw'oyagala okubeera nga olaga nti oweereza abalala okusinga okubeera nga weeweereza. Nedda. Muri ku sseŋŋendo Natembo okubeera nga muteekawo enkyukakyuka ennene ey'omuggundu eyeetaagisibwa mu nsi yammwe era eyeetaagisibwa mu ntegeera y'abaana b'abantu okutwaliza wamu. Abagalwa, bw'obeera ng'oli bw'omu wamu oba ng'omutima gwo guli bw'omu wamu n'obubaka buno, kitegeeza nti oli ku mugendo okusobola okubeera ng'okulembera abaana b'abantu okudda mu ddembe n'essanyu eyo lye beetaaga mu nsi ey'okutaano eya sseŋŋendo omujja, yeffe abakakiiko ka sseŋŋendo ez'obwaddungu ku mutendera gw'omwenda. Kati tunaakubeera nga tumaliriza ebbaluwa eno, nnyina kye njagala okubeera nga mbannyonnyolamu engeri ebintu bino nga we biri, era muleme kubeera nga mwewuunya abo abantu be mulowooza nti nno babadde babi nnyo, babadde batemu nnyo, babadde babbi nnyo mu mugigi guno, muleme kwewuunya nga muli nabo mu nsi ey'okutaano. Kibeera kitya? Kiri kitya? Abaagalwa, kino kitwale nti kibiina kubanga ekyo bwe kityo we kiri. Buli w'obeera mu kibiina n'okola ebigezo, w'okola ebigezo ebyakamalirizo mu ttaamu, katugambe nti w'obadde ofa n'okola ebigezo n'ofuna 60%, n'oddamu n'ozaalibwa ewalala n'ofuna 80%, n'oddamu n'ozaalibwa ewalala n'ofuna 40%, n'oddamu n'ozaalibwa ewalala n'ofuna 80%, n'oddamu n'ozaalibwa ewalala n'ofuna 70%, n'oddamu n'ozaalibwa ewalala n'ofuna 40%, n'oddamu n'ozaalibwa, katugambe nti nno lifetimes ezo nazo ze ozaalibwa ze papers ez'enjawulo zo z'otuula, naye nga ku papers ezimu waliwo we wayitira mu mitendera gya waggulu. Kati muli mu pepa emu esembayo. Wali oteeberezaamu nti obutonzi bulabika okuba bwateeka abantu abaapafominga obulungi okubeera nga bali mu bifo ebya abo ab'ekizikiza? Wali okirowoozezaako? Oli mutukuvu ng'omwoyo gwo teguyonoonangako kubanga guno muzannyo, nga newankubadde tulabira ddala nga gwa ddala, naye waliwo lessons ze tulina okubeera nga tuyiga ffe ng'emyoyo. Olunaku olwaleero muli awo musonga ennwe mu bakulembeze, engeri nga bwe babafuza obubi, engeri nga bwe babaleesizza akakanja, naye wali okirowoozezaako nti nno ebyo bye bakulaga era ne bikunyiiza biraga nti nno mu kaseera ko we wafugiranga obudde obw'emabega, lwakuba nti nno kati tobujjukira nti naawe bye wakola? Wali okifumiitirizaamu? Okimanyi nti nno ebyo by'olowooza by'ojajinga eri abalala, simanyi ono mutemu, simanyi ono mulogo, omanyi nti nno naawe kiba kiraga nti nno amayengo ago ag'oyo gw'olaba wabweru galaga ebyo ebikyatudde munda mu ggwe, osobole okubeera nga obiririze ng'obyejjemu ng'okola ekyombo. Wali okirowoozezaako? So abaagalwa, omwoyo we gutuuka ne gukula ne gulaba omwana omuto gwe gw'oyita omukulembeze oba byakola nga bya kito, ayina ensonga lwaki bikolebwa. Oyinza okusanga nga lifetimes endala zonna azaakuba 89 luno agenda kufuna 2 naye mugenda kusisinkana kubanga we banaagatta average ajja kuyita, mujja kusisinkanayo mu kibiina ekyokutaano. That is the logic ey'obutonzi, yengeri gye tuzze tucollecting ekitangaala.
banji kumwe muddawo ne mulowooza ne mugamba nti omuntu simanyi ayonoonye nnyo wano oyo simanyi ne mutondawo n'omuliro ogw'obulimba gwe baakola ki gwe baabalimba nedda tuli wano tucollectinga max oyo gw'olowooza nti mutemu nnyo mukadde kano oba mu mugigi guno oyinza omusanga mu dimension ey'okutaano lwaki nti pepa yokka gy'agudde yeeno naye nga yaagruing okubeera nga azanye ekyo asobole okubeera nga alaga amayengo gwenze naawe agatutuddemu nayina obukaawo paka we bandaga mukadde akamuwe nayina obuyinza emabega nga ne muduumizi mu ggwanga nange lyesitamanyi nentegeera nti Katonda akula nendekera okubeera nga nsalira omutonzi omusango kubanga namanya nti ebyo byonna ebikolebwa wabweru wange byali biraga ebyo bye nali nkoze mu bulamu obulala naawe kitegeere nti bwe kityo bwe kiri ffenna tuli batukuvu ffenna tuli baana ba Katonda batata Tonda ne mama Namugereka era tusaanidde kino kikukemu era mbakubiriza mwenna abakatandika ekyombo mbasaba bambi mukinyiikire buli lunaku temugamba nti n'obudde buyise nedda kubanga tewaliwo amanyi time obeera ozukusa olunaku olwaliro tandika nemanya nti no mu kutandika ekyombo n'okukola kiwagenda kubeerawo ebisuukuuka mundaayo era teweewuunya ng'osesema ng'okola kingo bijja kubeera nga amayengo ago n'ekizikiza eky'omwana wo oba omuwunda gwo gw'ekizikiza ng'ekifaananyi kyenkozesezza nga gufuukamu ekitangaala bwe bayita obulongo obw'omuwundwa then omwana gwe bakutte ye mwoyo omutukuvu buli kiseera muloota abaana be mukutte mubeera mweroota kubanga omwoyo gwo tegukula nga guva mu nsi emu kudda mu nsi endala ebigukuza byebyo okutegeera nti ffenna tuli bumu era ffenna tuli baana ba Taata Tonda ne Mama Namugereka ebitabo byonna ebyawandiikibwa blueprint yo nze naawe gy'olina okubeera ng'otegeera nti ffenna gye tutambuliramu era bwe busobozi bwaffe nga newankubadde batulowoozesa nti tetulina maanyi ago naye bwe buzaaliranwa bwaffe atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mugwe akume